okujja akabye bannange munebalizeeko mukyala nti Katonda yampa omukazi omulungi ku face nga naye n'omutima gwe mulungi. Abantu bayinza okundaba entambula zange ez'entambula bulungi naye mbaako n'okulemererwa. Ewe nemereddwe wasinga Irene onaabeerawo nambula nagamba no kino kisobola okuba bwekiti ne bwekiti ne tutambula. Twali bulenzi bwa fujjo eritatufaanana. Abayawe nga baleeta yali azisiza ne pikipiki yali enkubi mufuso nga nvuga seruka tuvula bayawe nkwekengera naawe mu ngeri emu yaleeta piki ebyo nno byabaddewo olunaku lwajjo. Naye mama Paasi yafaananye bw'atyo ku press conference ya Tata Paasi olwokuyiye yakedde mu saloon nakola ka gel natungisa olugoye bino byabwe ate kati omwami omutukamu esize seimu omukyala yasalawo mwambala kikala ki era oba wa yes lwabadde lwajjo lwabadde lwakubiri ku Manda akawungezi yamugamba amwami Lutaaya essaati yo yeri ebambi tewaba nno yagaana emirundi gyonna egyasooka wange oteesa biki era mwami Lutaaya essaati yo yeri oteesa ki ate ye mwami Lutaaya teyalabye mukyala Lutaaya bye yadde kati awo omanyi nti mumwe bimuli by'olunaku yamwekanze bali mu kisenge ng'ayiwako nayagala mugambe tewangaye muno tugenda kwambala bifaanagana naye omunaye osirikako omuganda ng'oyogera biki kyekyo bayita omukyala okulabirira omwami we otuuka tayimu ng'oli kyebagamba kyokola naye bannange nga mwanyumye nnyo mwebale kwerabirira baye kirungi nnyo ekyo kintu kirungi mwebale kwerabirira muzzaamu ayo abantu amaanyi okugamba nti banene obufumbo si buzibu oba waliwo omuntu agenda mu bufumbo bannange n'afuuka liitaguma nemulyanga mutyayo waliwo emboozi abani TV gye baakola ey'omusajja yali alina omukazi ng'amuwa eddagala ly'eddalu bannange oli omukazi ng'akulagirira ddala nti obufumbo bubi tebwetaaga kwesembereza naye bannaye laba black don't crack laba beauty si beauty yoyo mukyala Lutaaya kyemumanyi singa si mwami Lutaaya temwandindabye nga nyimba enyimba ezo zonna nze abantu bemmanyi ba perfectionist mu industry bali babiri Eddie yawe ne mwami Lutaaya naye nga mwami Lutaaya kyemumanyiiko amanyi okuzuula ebitobi ayogera nga atalina mbasaba omwami Lutaaya ye laavu yatandikira ku ye era ekyali ku ye obalaba ndabikamu nti kubanga singa yali talina laavu singa yali tanjagala sandibadde bwe nti mwagira omwami wange kuba byonna bisobola okuyimba laavu nze bwe baŋŋamba nti agenze ku ballot paper nabaga nti mubensuubira okuyitamu oyo agenda kuyitamu. Okiwulidde ekintu ekyo omukyala akomadde owaana bbaawe ku myaka ki kwanza nali manyi bino byabasire queen ng'afudde bambi tubaleke ate bano bakyali bato bano bakyali bato bakyalina emyaka 3 nga batuvuga jwe bujjuka baagwamu kubanga banne saa zino wabanga Irene akyega ku Lutaaya byengenge ne bijja aya ne love is sweet kale kigenda okubeera ku concert nenga batandika okufaaragana bwe bityo Lutaaya akuleetera ekirowoozo nti ali ku muganda bwe bityo mumaliriza mufaanaganye era sawa yonna Bobby afaanana Babi mama baaluddewo mumufaana kireka ne bafaanagana bonna basala enviiri zeze nedda ate omanyira nti bafaanagana ku baana baabwe sometimes ogamba bono mwana afaanana mami we oba ddadi we
naye bo nga bo bakyaganye layini ekyali ŋŋumu naye tomanya nina akantu kenda yakamwami Kyagulanyi we yali mu kalulu akaali kamusse naye kusabira alaki ali agenda gamba naye kimala waliwo omulimu gwe weetikka yagamba ntebe mu ntebe tuzatukaku wakati mu kalulu n'agamba naye oba nkome ntebe ku resort yade press conference y'omwami Lutaya ayina ekivulu ku lunaku lwa Valentine ku Sheraton Gardens abaana bakabidde awo amazzi gabagakwatidde eno wansi tegaseereza abantu ani kati ate Bettina atandika okukaaba ne mutagwa omwana oli akaaba bannaye buzibu ki boyfriend we yetaaga kulabako kwakyeka bwasanyuka n'akaaba Rain yakugunyiga bwanyiiga n'akaaba bwe bimubuzaabuza n'akaaba Rain yamwegaana ani yegaana Bettina yegaana Rain bonna wemu yegaana muno nengamba munanga atenza ataali atalina bujulizi wakimba ambasibako ekintu bwe kityo twale tuli awo nono omuyimbi yani Giovanni Luzinda naye n'asumulu Grace Kani yadde naye akaabye nnyo bataswa kukaaba akaabye nnyo mabegaawo but you know that girl is doing fine I am so happy namulaba naye makatasi of Susan Makula Bujimbo yebale oyo omwana afaana bulungi kati Susan yagamba gwe sijja yali baddewo kweno press conference yagamba sijja kukuta jakufiirako kera kati kiri gyali naye nga yakyatobye naye bebo ono mwana afukira ddala muzungu bwati seimo nga tewaŋŋamba kopagaalo makeup okyemba nese omuyitako yasoba oli busy toddanga nkuyita ku bantu kale ezo no zezimu ku products za mwami Lutaya ziyafuna after Eagles production era kkiriza obagaana band music we babanga tulina abayimbi nga bataano abali awo on waiting njogera ku the categories of Carol Nantongo mwami Lutaya ayinako abayimbi nga basatu bomanyi onyimba obwo bwana bayira ababandi oba oyagala oba toyagala kale ekikuzeeyo ku bigambo by'omukyala tupanangezaako omusajja ali perfection panange mwami Lutaya perfectionist nnyo takuta kakati kijja kudda mu bayimbi olabe nga kituufu perfectionist bodde ewaka ewaka tojja sobola kumanya kiri abaana tubalaba baba tuweka abayimbi akaabye banange mwebala okujja akaabye sole Giovanni muleke tayogera sole ayina byajjukidde banti Giovanni tayogera sole Giovanni lwaki mulaba akaaba Giovanni nze kambagambiko yali atembeya ngoye ng'ayina essaati ze 3 kati bweyajja okujja akutta engoye ze 3 ne sabbuuni n'ekyangu ne mubuuza obitwala wa n'agamba bwenva wano bwentambuza engoye bwe zigaana ngenda nenjoza emmotoka ya DJ Emma ku CBS namba transport akola ki n'agamba naye manyi okuyimba bwe yanyimbiramu tuli ku paka last ne mugamba nno mwana gwe osobola okuyimba kwe kuyita lule oliwo wa paka last lule weekwekanga ate mu kintu kino otaddemu ssente naye weekweka naye nja kukunulayo akaabye banange mwebala okujja akaabye okay that's beautiful mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga muimpactinze ku bulamu bw'abantu eba naye bantu mukole nnyo mufuneyo ku muntu ng'agamba bannange hafi and everyone has their story wowulira eya Giovanni bwowulira eya kanakala kambadde ngamba akeeru kati ate Grace omulaba Grace ayina story anti neya Grace nagiwulira era yetwena baye bamufulumyanga bwebamugaa kale baleka komawo so sometimes someone gets emotional okusinza ku lugendo gyavudde nawo waali cut off that person gwaba ayogerako so kale bannamukadde baakuno n'abavubuka baakuno ffenna tugende ku Sheraton tuwagire mwami Lutaya tugende tuwagire mwami Lutaya kubanga kigwanidde Love Memories Concert ku Valentine's Day olunaku olw'ejjo saaha yakyankalanyiza ekibuga